Kristo. abantu bano baali badde munda nekigwa naye kati situation eno gye bateekako yevaamu ebizibu byonna byonna atulindiridde ate batuugulirewo ate ekirala geeta erabika eri mu buyinza bw'abasirikale. People power! Power, power! Power, power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Obantandike na Luganda oba na Luzungu. Sebo ne banyabo ne tulangirira olunaku lwe nino komawo. Ntuuse olwaleero entebe ku kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzijidde ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye lubadde okutonya ku kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya polisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Ekyo nno kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambi abakozi b'oku kisaawe ne babajjako amasimu abasirikale akabulijjo ne banvuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mmotoka y'amagye ne mutuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako ka van. Emmotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side naye engeri emmotoka gyembaddemu gyebadde tinted ng'endabirwamu nzirugavu nga kizibu okutegeera oba nze ali omwo. Naye era ndowooza abantu bwe balabye kadenge ya polisi ng'egenda okuba obugombe batasire olw'okutulugunyizibwa n'okutyobolebwa kwe mutuuseko olwaleero nabe bannamawulire nga babakuba ne baasayasa zi kamera zaabwe. Omukubi waffe w'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuira pepper spray. Ekyo no tukivumirira naye bye tulwanyisa era bijja koma era tumanyi nti tekiridira kuba nate okutyobola bannamawulire nga bakola omulimu gwabwe. Njagala okwebaza ne sikwebaza mikwano gyaffe abawagizi baffe abaatandika ekirowoozo kino ekyokunnyaniriza. Kino tekyali kirowoozo kyange, tekyali kirowoozo ky'abakulembeze bannange, wabula kirowoozo kyatandikira mu abawagizi, kyatandikira ku social media ne mutandika okuwaga mwavudde abavudde mu west, abavudde mu east, abavudde mu north nammwe abavudde mu central. Mbebaza nnyo, mwebale nnyo okutulaga mukwano, mwebale tulaga abawagizi. Njagala okwebaza abakulembeze bannange abazze mu bungi ne bannona, mwebale kundaga mukwano, mwebale kundaga abaseruganda. Olutuuse no wano asikali wange olubadde okugulawo ne bamugwira abapolisi n'amagye n'agavubuka agabadde ne mundu naye nga gali mu ngoye za bulijjo ne bamukubakuba era mugenda kufuna omukisa mwogereko naye bamujeemu engoye endala ne baziyuza ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama, ekintu ekimenya amateeka era ekimutaasiza kwe kuteekako kamera ne tutandika omubanja nga tuli ku kamera kyebavuddeko ne bamuta. Saawa zino wetwogerera ndi musibe, ndi under house arrest, bansibidde waka era beetolodde amaka gange. Tiyagas gwe muwulira bakuba bantu bagezaako okujja okunkulisaayo. Emmanga eyo babakutte abasukka mu 3 pamwe muli ne Honorable Charles Matovu ow'Ebusiro n'abalala bangi omuli ne bakansala. Ekyo nno tukivumirira. Saawa zino bakyali mukuba tiyagas gwe muwulira bwe bagira ne bamukuba kuba bagezaako okutiisatiisa abantu baleme kujja. Mwebale kubeerayo, mwebale kulaba kyetaagisa ne mutujukiza ffe abakulembeze temujjanga okwo
obuvunaanyizibwa bwe mulaze ku mulundi guno nsaba mubulagende ku bintu ebirala naffe abakulembeze olumu bwe tubanga ababongose mutuzuukuse kubanga tukolera mmwe era byetukola bikiikirira mmwe mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange batidde batuwamba Arua basse bannaffe bampamba ku kisaawe bwe nakomawo okuva Amerika okufuna obujjanjabi bannaffe bangi babawambye tetunaba kuddamu balaba bannaffe bangi babasse twabaziika bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango n'olunaku lwajjo bakutte abasukka mu 3 tulabikanga abatidde kitegeeza tetugenda kutya be batidde tugenda genda mu maaso nga bwe nabagambye anyway mu nnaku ezijja tujja kwogerera eggwanga tuwabuulire kiki ekiddako ndowooza nti mukiboine kyetukobako buliido bana basaada bakyamu twenda tukolagane tugemagane twena tubabinge kuba yirwakyo njogeza n'amagye nga bakozesa abavubuka abatambadde byambalo sosobola kugamba nti bapoliisi oba bamagye ne bamulaba enkwata gye bankutte mulabe bwe bakubye bannamawulire bwe batuuse wano ne bakuba omukumi wange ne bamwambulamu engoye ne bamunyiga obusajja n'ebirala ebifaanana bwe bityo kati bwe baba kibayita okwaniriza okulungi nsaba bategeeza nti saabasabe kunnyaniriza era sikwagala era ne wano baveewo kubanga bajjudde eri wansi pozi n'ekirala wambuziza. Let me first answer it in English. You asked me among the things what do we do when we go outside Uganda, among other things. Njagala obategeeza nti mu bye tubadde tukola tubadde tuli mu kulaga ensi yonna firimu nga siyinza nnyo wabula twabikwata nga bwe tuze nga tubagamba nti kamera yo kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi. Twakozesa kamera zaffe ne tukwata ebikolobero byonna Museveni byazaakola ku bannayuganda era firimu eyo eri ku lutimbe olw'ensi yonna. Thank you members of the press. Thank you very much for showing up today. I want to first and foremost sympathize with the journalists that were beaten. I want to thank the people of Uganda, the people who conceived the idea of receiving me back home. It is amazing. It was not an idea from myself or from the leadership. It's an idea that was generated on social media. I started seeing it and communicated with fellow leaders. We're all asking ourselves, but anyway, because we are people power, we, yielded to the desire of the people and we announced the day that I was meant to return. I want to thank you very much. All over the country, I've been seeing all people grabbed me and dragged me, twisted my hands and bundled me into a waiting private car. They drove me to the old airport where they pulled me out and then put me in a military car with many soldiers and police officers. More than 15 people were packed in that car. It was very humiliating, it was very uncomfortable, but I'm glad I reached here. Along the way we passed very many people, wondering that that shall never happen again. Reaching here at home, my security guard opened for us, but he was immediately grabbed by the goons that brought me, together with the police and military. He was beaten so bad, he was undressed, and they squeezed his private purse. We're just going to take him to hospital and, you can speak to him even after here. As we speak right now, I'm officially not in Uganda because I did not go through immigrations. They picked me illegally, like you saw, and as we speak right now, I'm under house arrest because my house is. Ladies and gentlemen, like I said, in the coming days, we shall be addressing the nation on the way forward. The police.